Ssebo Pulezidenti Asaba Kisonyiwo olw'ebyo ebyagenda obubi. Nnyinza okuba abantu bantegeera bubi olw'enjogera yange, naye nga ffe ne benkulembera tewali yali agenze wa Museveni. N'ababaka ba Sseggirinya Muhammad ne Ssewanyana sibatwalangako wa Museveni, mpozzi nga be beetwala, mpozzi nga be beetambuza ne beetwala ne bakola ddiiru ezaabwe. Kuba ne gye buli eno okuva lwe baasumululwa simanyi wa gye bali, tetumanyi wa gye bali, tewali gwe boogera naye. Kati bandiba nga bo balina ddiiru zaabwe ze baatuukako, be bajja obbitwegambira tubitegeere. Bino byogeddwa Marthias Mpuuga Nsamba nga yeewakana nti ye talyangako na Museveni era talyangako lukwe mu bannayuganda, era nti Basseggirinya ye tabatwalangako wa Museveni, mpozzi nga be beetwalayo. N'olwekyo yenna propaganda pokopoko abadde akolebwa, abadde ayogerwa ku mitimbalano na buli wantu wonna wa bulimba. Abamutambuza banga bakakasa nti balina obujulizi babuleete, nti bituufu baggyeyo obujulizi babulage eggwanga okusinga okwogerangako nabyo obwogezi. Ne mwonoona ekibiina, ne mwonoona amalaalo bakulembeze, ebyo nnyo bisaana kkoma. Era ne Pulezidenti Kyagulanyi naye wano waasinzidde ne yeebaza bakulembeze bimwe gye bakola, bafuuti soja na buli muntu yenna, wabula n'asaba abo bonna abalowooza okukolagana ne Museveni bagendayo kulwabira ye tabagaana, bagende bamusisinkane naye nga si ku lwa kibiina. Ekibiina tekijja kwetaba mu nteesaganya na Museveni n'emu, nga yakulemera wano okuggyako nga tuteesa ku nti nno avaako ddi, lunaku ki lwafa e Uganda aleke entebe y'Abannayuganda, awo tujja kuteesa. Naye bino ebyankuweeyo mmeka tetujja kuteesa.